General Museveni mu bumu ku butambi ensi yonna mwe yali muwuliridde ng'ayogera mu ddoboozi lye era mu kifaananyi kye kyennyini mu katambi aka vidiyo yayogera kaati nga omusezi agula essowaani n'annyonnyola n'agamba nti NRM be basalawo ani afa ani asigala nga mulamu ani alangirirwa nti awangudde mu kalulu ani gwe basuula era be basalawo ku buli kintu era ne batukakasa nti teri kintu kigenda mu maaso nga tebakimanyi wano teri kintu nakimu kiyinza kuyitawo nga tebakola ki nga tebakimanyi kuno omulundi muganda wange nkuleetedde ebyama ku bantu 10 abasalawo abagaggawala n'ayavuwala mu Uganda. Lwaki era bano beewala nnyo munnange okubeera ku mukolo ogumu ekyo n'omuhozi yakyogerako lumu yagamba nti muli bamukeza okubeerawo nze ne anko wange sale ku mukolo gwe gumu kubanga ekyo tetukikola ffe. Bw'oba olina obulwadde muganda wange obulwadde pressure sukaali bayithawo bwe si bulwadde kusinziira ku musawo agamba si bulwadde ekibumba kirwadde amawuggwe malwadde omutima mulwadde olina prostate cancer n'ebirwadde ebirala omusawo waali wano ku Uganda atalaaji eyo eringa bonus kwegamba muleme kubeerawo nga munoonya ekibumba kikuluma kirwadde n'otuka okubeera ng'ojuliridde kufa omusawo waali n'ebirwadde ebirala gwe jangu wano ku Uganda atalaaji mu namba zaffe ziri awo 115 n'endala esembyayo 73 muzirabaawo nze muganda wange nze namba njikuteewo era tutandikiriwa mboozi eno ngitandikiriwa Mukama Katonda tutandike bwe tuti Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga yalabula abaganda mu kalulu ka 2021 okukomya okutwala ebyobufuzi nga akazannyo n'annyonnyola nti ebyobufuzi ensonga nkulu mu bulamu obw'omuntu mu nsi yonna kubanga bye bisalawo omuntu anaagaggawala anaayavuwala anaafa nga balina munnange okuteekamu amaanyi gaabwe gonna n'obwongo okusobola okutwala ebifo ebyenkizo mu gavumenti kubanga munnange ebyobufuzi bya nkizo ekyenkanidde awo. Wabula Ibrahim Ssemuju Nganda omubaka owakira municipality atubuulidde nti abanene bangi abali mu bifo ebyokumwanjo mu gavumenti eya General Museveni nga tebalina munnange buyinza ono awadde ekyokulabirako kye yali omumyuka wa President Edward Kiwanuka Ssekandi okutuusa munnange bwe yagobwa mu kifo ekyo yali talina buyinza busobola nakuwa dereva mu gavumenti mwali nga namba 2 nga tayinza muwa biragiro nga namba 2 nga tasobola kuwa biragiro oba okuwa omulimu nti nkuwa omulimu oba okulagira omupoliisi okuyimbula omusibe ku kakalu ka poliisi. Ssemuju alumiriza nti Uganda erinako akabinja k'abantu abatono abasalirawo bannayuganda abasoba mu bukadde 40 nga ye omugenzi Joseph Tamale Mirundi eyaliko omuwabuzi wa General Museveni ku nsonga z'amawulire yategeeza nti akabinja k'abantu bano amannya gaabwe n'ebifaananyi tebibeera munnange ku kalenda okuteekebwa abafuga Uganda wabula nga b'amaanyi nnyo. Fred Mukasa Mbidde omumyuka wa pulezidenti w'ekibiina kya DP alumiriza nti akabiina kano akasalirawo eggwanga Museveni keyeebuuzaako bw'abeera aliko ensonga enkulu gy'agenda okusalawo nga talina budde bwakwebuuza ku bawabuzi be abangi nga Jennifer Nakangubi Fulufiga, Mark Bugembe Buchaman, Catherine Kusasira, Alhaji Abdul Naduli, Idrisa Musuuza, Eddie Kenzo nga alumiriza nti munnange bano balya buli musaala gwa buli mwezi n'obusiimo naye tebalina makulu wabula okujjako okuwudiisa bannayuganda nti nabo munnange balina abantu mu gavumenti. Kino
kyoyerekera ku Specioza Wandera Kazibwe eyaliko Vice President Museveni bwe yali mu lukiiko olumu bwe yategeeza nti oyo Kazibwe talina buyinza okujjako okumufunira obuwagizi bw'Abakatuliki n'abakyala abasoga abalowooza nti munnange nabo bali mu kintu. Newankubadde Museveni yajaguza okuweza emyaka 8 era nga bangi bayogedde obutonotono nti ku myaka egyo gavumenti egenda kutandika okumumenya. Tuyinza munnange okugamba nti ekizibu kino yali yakifunira dda eddagala era olwaleero nkuleetedde abantu 10 abakola nga gavumenti entono eyambako Museveni okufuga era nga be basalawo anagaggawala mu Uganda. Nani anayavuwala, nani afa? Asookerwako muganda wange si mulala Yoweri Kaguta Museveni era wano omugenzi Jacob Oulanyah bwe yali anoonya akalulu akobwa sipiika bwa palamenti mu 2021 yategeeza General Museveni nti munnange alina okutya kw'amaanyi nti Rebecca alitwala Kadaga gwe yali avuganya naye alina abagagga bangi abamuteekamu ssente. Ensonda mu State House azitegeeza nti Museveni yategeeza Oulanyah nti ekya Sudiru okuteeka ssente mu Kadaga tekimutiisa kubanga munnange mu Uganda ye nannyini ssente nga akalulu agenda munnange kukawangula ekintu ekyatuukirira. Omubaka Ssemujju ategeezezza nti abagagga bangi mu kiseera ekyakalulu batya okuteeka ssente mu beesimbyewo ku ludda oluvuganya nga ne bwe bazibateekamu babateekamu ntono nnyo, ennyingi ne baziteekamu NRM abawagirwa Museveni nga kino munnange bakikola okunyweza n'okukuuma ssente zaabwe nga alumiriza nti bangi abeewaggudde ku nkola eno babaavuwazza. Museveni mu Uganda yagaba emirimu emisava egisasula obulungi mu gavumenti nga obulamuzi, abakulira ebitongole bya gavumenti, okukusemba okugenda okukola mu bitongole by'ensi yonna, obwa minisita nga kino munnange kimufuula omuntu asalawo anaagaggawala anayavuwala ne ku nsonga nnyingi munnange mu ggwanga. Owookubiri ye General Salimu Saleh sipiika wa palamenti Anita Among bwe yatwala palamenti okutuula eggulu yafuba nnyo okulaba nga asisinkana General Salimu Saleh okwegula nga ensonda zirumiriza nti kino yakikola okulaga abamuwalana nti akyali w'amaanyi mu gavumenti ya General Museveni. MP Ssemujju alumiriza nti omumyuka wa President Jessica Alupo, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja bwe babalonda mu bifo ebyo bonna balwana nnyo okusisinkana General Salimu Saleh nga ensonga enkulu yali yakumwebaza nga bakakansa nti munda mu bo nti ye yali abawadde obukulu nga Museveni abawadde buwi baluwa zibakakasa ku mirimu. Ba MP bangi bakolera Saleh era ensonda munnange zirumiriza nti ababaka ba palamenti abasinga obungi ku ludda oluvuganya ne NRM nti batambulira ku ntoli za General Salimu Saleh nga ye yabayamba okubawa ssente ez'abawanguza obululu nti n'ezimu ze baawaayo okugula tiketi mu bibiina byabwe era zaava wa General Salimu Saleh. General Museveni yategeeza nti okusalawo okugatta ebitongole bya gavumenti yeesigamako lipooti eyakolebwa General Salimu Saleh ng'omubaka Ssemujju bw'alumiriza nti General Salimu Saleh yakola nga omumyuka nti yakola ng'omumyuka wa General Museveni omujjuvu nga Alupo n'abalala Museveni bazze alonda bibadde munnange bisiikirize okutuukiriza omukolo. Ssemujju ategeezezza nti General Salimu Saleh agezaako nnyo
okwebuzaabuza okulaga bannayuganda nti talina buyinza bwonna mu gavumenti nti era munnange ye musajja mulimi ow'ennakaseke nga ne sipiika Among bwe yamusaba okumusisinkana eggulu yamuddamu nti munnange mwetegefu ye okwesitula amusisinkane wonna wayagala ne ttiimu ye naye munnange nga amazima yali amukiina. Omuloodi wa Kampala Ssaalongo Erias Lukwago bwe yayogera ku buyinza bwa Sale yanyiiga nnyo era obubaluwa ne butandika okuyitiŋŋana nti Jeno Sale awandiikira Lukwago obubaluwa mu mukono gwe nga alabula Lukwago nga bwagenda okumuggyako obuwagizi bwonna bw'abadde amuwa olw'okumuwaayiriza nti omuloodi kye yawakanya n'ategeeza nti talina buwagizi bwonna bw'afuna kuva wa Jeno Salimu Sale. Owokusatu ye Jeno Muhoozi Kayine Lugaba kati asalawo kinene nnyo munnange mu gavumenti atuuse n'okugoba bambasada toyo muganda wange bw'oteetonda owedde ggwe munnange mu kiseera kino ensonda mu gavumenti zirumiriza nti Jeno Muhoozi omuduumizi wa UPDF y'omu ku basinga amaanyi mu gavumenti ya kitaawe Jeno Museveni. Omubaka Ssemuju yategeezezza nti okumanya Muhoozi w'amaanyi omwezi oguwedde minisita w'ebyokwerinda Jacob Oboth yategese omukolo ogw'okwebaza Katonda olw'ebyo munnange byamukoledde mu bulamu nga ayise Jeno Muhoozi ali wansi we mu rank okubeera omugenyi omukulu. Abamu ku bagenyi ababadde bayitiddwa kwabaddeko Ssaabaminisita Nabbanja eyagaanye okugendayo n'atuma omumyuka we Rukia Nakadaama ng'ono mu mitendera gya gavumenti w'amaanyi nnyo okusinga Jeno Muhoozi gwe yayise okwogerako eri eggwanga nga omugenyi omukulu nga yatendereza nnyo Oboth olw'okubeera omukozi omulungi. Ensonda zitegeezezza nti Oboth yakyaziza Muhoozi nga omugenyi omukulu nga kino munnange ayagala kukikozesa mu kampeyini ez'obwa sipiika mu 2026 kubanga akimanyi ne Among ayinza obutadda ku bwa sipiika bwa paalamenti kalidde kukamala. Muhoozi bamulumiriza okubeera n'omukono mu nkyukakyuka ezakoleddwa mu bukulembeze obw'ekitongole ekya KCCA ekiddukanya ekibuga Kampala ng'amaze ekiseera nga yeewera nti Dorothy Kisaka abadde akirimu KCCA ne ttiimu ye olw'okudibaga ekibuga nga emirimu munnange bagikolaga dibengalye. Muhoozi abadde yeewera. Muhoozi yabadde alondoola enguudo ezikolebwa bayinginiya bejje erya SFC mu KCCA nga ensonda zitegeezezza nti abagagga bangi babadde balwana okuteeka ssente mu kisinde ekya Patriotic League of Uganda PLU nga bagoba ddiiru za gavumenti nabo munnange bafaananeko nga minisita Balamu Baluhagare mukwano gwa Muhoozi gwe bakwasa tenda ategeka n'okuliisa abantu omuceere ennyama n'ebyessava ebirala munnange ku mikolo gya gavumenti. Muhoozi yalangirira dda nti Museveni bw'anaawummula obwa pulezidenti omusika we agenda kubeera mujaasi oba mu poliisi wabula si muntu wa bulijjo nga ensonda munnange zirumiriza nti pulaani yonna yakumuwa busika bw'entebe ya kitaawe wadde munnange essaawa zino beeyisaako. Era munnange waliwo ensonga lwaki Muhoozi Jeno Sale Jeno Museveni bano tebabeera ku mukolo gwe gumu si kyangu era tekibangawo. Muhoozi yategeeza nti kizibu nnyo Museveni Jeno Sale naye okubeera ku mukolo gwe gumu nga kino munnange kyatuukiridde kubanga Jeno Museveni bwe yabadde ekapeeka mu kuggulawo omwoleso ogw'ebikolebwa amakolero
mu kibangirizi eky'amakolero ekapeeka Jerusalem teyabaddeyo ate nga wankizo nnyo mu makolero ag'ekapeeka. Ensonda zitegeezezza nti kino kiri bwe kiti kubanga batya nti bwe babakolako obulumbaganyi bwe bayinza bonna okuttibwa mu kifo kimu, obuyinza ne buva mu famire yaabwe ne budda mu balala, ekintu munnange kye batayagala era kye balwanyisa obutabaawo. Wano abamu batwalira ebigambo by'omubaka Ssemujju Nganda nti ye mumyuka wa Gen. Museveni omutuufu nga tabeera mu kifo mukama we mwabeera. Maama Janet Kataha Museveni tugenze ku mulala, tuli kubasalawo. Ensonda mu State House zitegeezezza nti mu kalulu ka 2021 Minisita John Chrysostom Muyingo bwe yawangulwa mu kalulu k'obubaka bwa Paalamenti ebaamunaanika, Maama Janet yalwana nnyo okulaba nga addamu okulondebwa ku bwa minisita olw'okuba munnange mubuulize nnyo gy'ali nga buli kyamutuma agamba n'akolanga bwentyo maama abatali munnange kumuwabula wadde musajja omukatuliki omukulu alina n'abaana, naye yasalawo n'agamba nti owange sirina kyakukola okusobola okuwangaalira ku mugaati, nina kubeera nga nkola bukozi bwenti mu nkola eya save my job, ate naakola ntya? Ensonda zitegeezezza nti mu kiseera kino Minisita Evelyn Anite ali mu katu lwakutegeeza nga gavumenti ya Gen. Museveni bwejjuddemu abako ab'emikwano n'eŋŋanda nga y'ensonga lwaki munnange enguzi nnyingi. Ono Janet yamutabukira nnyo n'amubuuza abantu nga ye abagamba nti gavumenti y'omwami we ejjuddemu bako n'ab'emikwano gye baali nga omwami we ne mulamu we Gen. Salim Saleh nga balwana mu nsiko z'eruweero nga ensiri n'enkukunyi zibaluma. Ensonda zitegeezezza nti Janet asalawo kyamaanyi ku nsonga ezisinga Gen. Museveni z'akola nga bangi gwe batera munnange okutuukirira okubayisaawo, asobole okubeera nga bayisizaawo ku ddiiru nga bamwogerako nti mwangu olw'okubeera munnange omulokole butasaba ssente za nguzi bamuyisizaawo. Yesu akulaba. Odreke Rwabwogo tugenze ku mulala munnange. Odreke Rwabwogo mukoddomi wa Muhoozi bebageza kutubeera nga bagamba batubuliisa, abamu bagamba bituufu, kati kikiriwa. Ensonda mu gavumenti zategeezezza nti Rwabwogo mukoddomi wa Museveni nga yawasa muwala we Patience Rwabwogo Museveni. Ono y'omu ku basinga amaanyi mu gavumenti nga kino munnange kye kyamuleetera okuwanyisiganya ebisongovu ne mukoddomi we Gen. Muhoozi Kayini Lugaba nga alowooza nti agenda kumulyako obusika obw'entebe ey'obwa pulezidenti. Museveni yalonda Rwabwogo okukulira akakiiko ka Presidential Advisory Committee on Exports and Industrial Development akamenyikiddwa nga PSCE ID nga kano ke kamuwabula ku byamaguzi ebitundibwa munda ne wabweru w'eggwanga nga ddiiru ezisinga Uganda zeekola Rwabwogo munnange yazibeeramu. Omubaka Ssemujju alumiriza nti akakiiko kano aka PSCEID ke kamu ku bukiiko obusinga okuweebwa ssente ennyingi mu bajeti etatunuulirwamu nga zonna munnange Rwabwogo yaziddukanya nti alongoosa kifaananyi kya Uganda mu bazungu. Rwabwogo balumiriza nti yali mu ddiiru ez'okugula n'okutunda amata mu Uganda, okusomesa ennyo ennono ya NRM nga kati munnange mbu ayingidde ne mu ddiiru ez'emmwanyi ezirimibwa ennyo
mu Buganda. Eyo tuvuddeyo tugenze ewa Edwin Karugire. Ssemuju alumiriza nti Maama Janet bwe yali ayagala okukkakkanya obwegugungo ku University e Makerere yaleeta mukoddomi we Karugire eyawasa muwala we Natasha Museveni okumukolera omulimu ogwo nga Makerere era yatereera. Karugire munnamateeka w'amaanyi nga amakampuni agasinga okupangisa kampuni ye ey'abannamateeka eya K&K Advocates bakikola kuwangula misango n'eddiiru olw'okutiibwa ennyo munnange abalamuzi n'abanene mu gavumenti. Tiwaki eyo omugenzi Mohamed Kasasa Bule munnamateeka Kasimu Male Mabirizi bwe baatabukira ennyo Kabaka Donald Muwenda Mutebi ku ddiiru z'ettaka n'engeri yaddukanyaamu Obuganda, omuteregga yapangisa Karugire okumuwuliriza mu kkooti. Omulala ekiryowa Kiwanuka ono munnamawulire Andrew Mwenda yamuwandiikako nga omu ku babwongo abavuga ekibalo kya famire ya Museveni okufuga Uganda emyaka egisoba mu 5. Munnamateeka w'amaanyi nga bamulumiriza nti alina omukono gw'amaanyi mu kusalawo alya obulamuzi mu kkooti eza Uganda. Bwe yalondebwa ku bwa ssaabawolereza bwa gavumenti mu 2021 Isaac Kimeze Ssemakadde eyalondeddwa ku bwa pulezidenti bw'ekibiina ekigatta bannamateeka ekya Uganda Law Society yalabula bannayuganda nti munnange agenda kuleeta amateeka agagenda okutamya bannayuganda ensi yaabwe. Ono ye yaleeta enkola ey'okulonda abalamuzi ab'ekiseera nga atakoze bulungi munnange takakasibwa ku bulamuzi. Museveni bwe yalina obuzibu n'abakulembeze b'e Makerere University bwe yasindikayo n'atereezaayo oluvannyuma ne batwalayo Karugire. Okuva mu 2006 Kiwanuka abadde ataasa Museveni obutawangulwa misango gya byakulonda n'emirala omwali n'ogwatwalibwa mu kkooti nga Moses Bigirwa munnabyabufuzi ayagala kkooti eyise ekirangiriro Museveni bamukuulemu erinnyo bamukebere okuzuula emyaka gy'emituufu. Olw'okuba nti kiryowa Kiwanuka asalawo bingi mu gavumenti, Kabaka Mutebi yalonda kampuni ye ey'abannamateeka eya K&K Advocates okumutaasa ku baali baagala okumutwalako obugagga bwe n'okwekiika mu bukulembeze bwe nga omukulembeze w'ennono. Diana Atwine Personal Secretary wa Ministry eya Health. Munnange mu Ministry ey'ebyobulamu Diana Atwine omusawo ow'ekyama owa Gen. Museveni y'omu ku basinga okutiibwa nga bamulumiriza nti yalina omukono ogw'amaanyi mu kugoba n'okuggula emisango ku Banjirana Baterana eyali akulira eddwaliro ery'e Mulago lwakufuuka munnange wa mutwe munene nga takyawuliriza biragiro bye. Okumanya Atwine nga ye muteesiteesi wa Ministry ey'ebyobulamu w'amaanyi nnyo bamulumiriza nti yabadde n'omukono gw'amaanyi mu kutaasa Dr. Victoria Walusansa omumyuka waakulira eddwaliro lya kansa e Mulago nga ne mukama we Dr. Jackson Orem asattira nga alowooza nti kontrakita ye tegenda kuddizibwa bujja omulimu
walusansa yagutwala. Ministry ebyobulamu y'emu ku ministry ezisinga okufuna ssente ennyingi, ekitegeeza nti mulimu ddiiru ensava ezigaggowaza nnyingi, nga okuzifuna olina munnange okubeera n'omukwano ku atwini. Eyo tuvuddeyo tugende ku Ramadhan Goobi bakimuteekako nti y'omu munnange ku bavubuka General Salim Saleh be yateeka mu gavumenti okukakasa nga ebigendererwa bye okunyweza obuyinza biteekebwa mu nkola. Ono yakakasa ababaka ba Parliament nti tebalina buyinza bwonna ku bajeti y'eggwanga, nti bwe bamuwakanya ne bagikwatamu ne bateekamu ssente zaabwe. Museveni yagaana okugiteekako omukono, nga kino munnange yakikola olw'okuwabulwa kwa Goobi, n'agikomyawo mu Parliament ababaka okugyamu ssente za ddiiru zaabwe ze baali munnange baziziseemu ekintu munnange kye baakola ku bunkenke obw'amaanyi, nga batya okusibwa mu makomera, nga bannaabwe okuli Sisi, Namuju ne Paul Akamba bwe baasibwa. Ono mu kiseera kino yasalawo ssente ezifuluma eggwanika lya Uganda ne banka ya Uganda enkulu, nga n'abawandiisi ab'enkalakkalira mu ministry batambulira ku ntolize, nga Geraldine Sali owa ministry ey'ebyobusuubuzi bwe yamwesimbamu n'amuwaayiriza ku kifo ekyo, n'alemerako munnange yakomekereza ali mu kkomera ku misango egy'obubbi n'obuli bw'enguzi. Abagagga bangi balwana okusemberera Goobi okusobola munnange okuganyulwa mu ddiiru ensava eziri mu gavumenti, nga yasalawo nti asasulwa n'ekiseera ekyokumusasula nti yasalawo muganda wange. Kakati Speaker Anita Among ndowooza gwe tugenda okubeera nga tusemba naye Anderson Burora, ono yasobola okukakasa nti Speaker wa Parliament Anita Among tazanyirwako, nga yalina omukono ogw'amaanyi mu bintu bingi nnyo era mu bagobwa bangi nnyo, era yamugobya ku bumyuka bwa RCC wa Lubaga n'okumusibya mu kkomera e Luzira. Among ye namba 3 mu bukulembeze bwa Uganda, nga ensonda zulumiriza nti alina obuyinza bungi ku babaka ku ludda oluvuganya okusinga n'obukulembeze obw'ekibiina eky'ebyobufuzi mwe bava olwa ddiiru eza ssente z'abawa. Ssente ziri mu ofiisi ya Anita Among zivuluuja. Parliament eweebwa ssente nnyingi nnyo okuddukanya emirimu gyayo, era munnange abagagga bangi okuzifunako balina okubeera nga balina akakwate ku Among. Eyo munnange yabadde emboozi yaffe, mbadde nkubuulira ebyama ku bantu 10 abasalawo abagaggawala. Ani agaggawala, ani ayavoola? Olumu ani afa? Sino olumu, wabula ani afa mu Uganda. Era lwaki munnange bewala nnyo okubeera ku mikolo abakulu abo betwogera ku Museveni, General Salim Saleh, Muhoozi n'abalala, kugamba bewala nnyo okubeera ku mikolo gye gimu. Era munnange ku myaka gino 8 gwe abadde yeebuuza Museveni afuga atya Uganda, nsuubira okubanga ansa era mu ebyo bye nkubuulidde muganda wange mwotagalira akuume.